Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero njagadde mbabuulire eddagala lino lyonna njala ndibabuulire eryo erikola ku nsonga y'okusika ku nsonga y'okukyalira ensiko. Ngenda babuulirako ebikolo 14. Eddagala lino lye ngenda obbabuulira buli kikolo osobola okukikozesa kimu kimu ng'ogenda okukola ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko oba ey'okusika. Ndowooza mukitegedde abakyala okusika abalongo. Kakati eddagala lino njagala owulirize bulungi. Ddagala lya mirundi egiwerako naye buli limu osobola oddikozesa erimu nga tobigasse lumu. Nze njagadde ndibabuulire lyonna erikola ku nsonga eyo ey'okusika oba ey'okukyalira ensiko. Kati eddagala lyensoose nalyo ekitengotengo. Kitengotengo kisika bulungi. Kikola bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okusika naddala mu abaana abatandika osobola okutandika n'ekitengotengo ekyo si kibi n'omulundi n'ogumu. Oba ng'ogenda kikozesa okikwata n'okiteekako omusigiri wansi ne kijja n'okiggyayo n'okiyuza mu makkati n'okikwatamu nga bw'osika. Eddagala eryokubiri namirembe. Namirembe mulungi nnyo ku nsonga y'okusika. Okwata obukoola ofuna obukoola bwa namirembe. Obukoola obwo n'obuyengera mu ngalo. Obumala okugonda tandika obukwatamu nga bw'osika. Kitegedde bukwatemu nga bw'osika bulungi nnyo. Ekintu ekirala kutukumu ne kutukumu mulungi nnyo ku nsonga y'okusika naye era ofuna bukoola n'obuyengera mu ngalo n'obukwatamu nga bw'osika. Amalagala ga lumonde nago malungi nnyo ku nsonga y'okukyalira ensiko. Amalagala ga lumonde ogakwata n'ogayengera mu ngalo. Omala okugayengera mu ngalo n'obikwatamu ebyo by'oyenze nga bw'osika mpola mpola zijja kuba zivayo bulungi nnyo. Ekintu ekirala omubisi gw'enjuki. N'omubisi gw'enjuki mulungi nnyo okukyalira ensiko. Omubisi ogwo ogufuna n'ofuna w'ogusiiga. Kati awo w'osiize tandika okukwata awo w'osiize nga bw'osika. Kitegedde. Ekintu ekirala ekitonto. N'ekitonto kino kisika bulungi. Kati kino ekitonto osobola okukikolamu pawuda singa onaaba osobodde omukola obulungi. Okyanika bulungi n'okikolamu pawuda oba ensaano. Ensaano eyo osobola ogigatta mu muzigo omuganda n'obeera nga gy'okwatamu nga bw'osika. Ekitonto ekyo kijja kuba kikolera bulungi nnyo. Osobola n'okikozesa nga kibisi just okiyengera mu ngalo n'okwatamu ebyo by'oyenze n'obeera ng'osika. Kijja kuba kivaayo bulungi nnyo. Ekintu ekirala waliwo eddagala lye bayita nfulibbiri. Nfulibbiri naye mulungi nnyo ku nsonga ey'okusika abalongo. Ofuna bikoola n'oyengera mu ngalo n'okwata mu bikoola ebyo by'oyenze n'otandika okusika. Ekintu ekirala omuzigo omuganda. Kati guno omuzigo omuganda gusika bulungi naye gukola nnyo ku ggwe nga zimaze okuvaayo ng'oyagala zikuuma nga teziddayo. Omuzigo gujja kukuyamba bulungi kuba guseerera. Gwatandika tosobola gukozesa omuzigo omuganda. Gusaana ono alinako nga zikwatika ng'ayagala kwongerako omuzigo gujja kukuyamba. Ate omuzigo ogwo mulungi nnyo gugonza omubiri. Kati n'olwekyo gw'alinako ng'oyagala zikuuma osobola okukozesa omuzigo omuganda gujja kuba gukolera bulungi nnyo. Emmere ya namunye. N'emmere ya namunye akadde ako akayitibwa emmere ya namunye. Emmere ya namunye nako kasika bulungi nnyo. Ofuna bukoola bwako n'obuyengera mu ngalo n'obukwatamu nga bw'osika kajja kusika bulungi nnyo zijja kuba zivaayo. Ekintu ekirala olive oil. Olive oil oyo naye yeetaaga ng'olinako. Yeetaaga olinako ng'oyagala kuzikuuma nga teziddayo. Osobola okukozesa olive oil oyo mulungi nnyo nnyo ku nsonga eyo y'ozikuumirako. Kati okuzikuuma osobola okukozesa olive oil ajja kuba akuyamba. Ekintu ekirala amazzi agabuguma nago malungi nnyo ku nsonga y'okusika. Amazzi agabuguma just ofumba amazzi ne gajja kati we gajja ne gaba nga agawolaawolamu ne gasigalamu ekyo ekibuguma nga osobola okugakwatamu. Okitegeera kati okwatamu nga bw'osika gajja kuba gakuyamba. Ekintu ekirala ennanda. Ennanda eno nnungi nnyo ennanda nno. Ennanda esika bulungi naddala abaana abo abatandika. Ennanda eno ejja bayamba. Esika bulungi naddala abaana abatandika. Kozesa eyo ennanda ejja kuba ekkolera. Ekintu ekirala kayaayaana. Ne kayaayaana ofuna obukoola obwo n'obuyengera mu ngalo n'obukwatamu nga bw'osika nabwo busika bulungi nnyo. Eddagala eddala eriyamba ku nsonga y'okukyalira ensiko osobola okukozesa akeeyeeyo oba tukayite akakumirizi. Akeeyeeyo akakobukoola obutono kalungi nnyo
nako mu kusika abalongo. Just oyenga bukoola obwo n'otandika obbukwatamu nga bw'osika, kajja kuba kakuyambira ddala bulungi nnyo. Eddagala eddala baliyita kakwatankoko. Kakwatankoko ono naye mulungi nnyo, oyenga bukoola, tobuyenga nnyo kugonda, obuyenga n'obeera ng'obukwatamu ng'eno bw'osika. Eddagala lyeryo ligenda bayamba okubeera nga mukyalira ensiko. Njagadde ndibabuulire lyonna. Kati gw'olondeko ky'osobodde okufuna eyo gy'oli ky'oba okozesa. Kozesa kimu kimu. Mukitegedde? Njagadde ndibabuulire. Olabe ggwe gy'oli eyo kiki ky'otunulako awo ky'olaba w'oyimiridde, kiki ky'olabawo? Olabawo Namirembe oba ekitonto oba olabawo nfuli bbiri oba osobola kugenda mu dduuka kugula muzigo muganda oba olive oil. Kati n'olwekyo mu ddagala eryo londamu ly'osobola okukozesa, kijja kuba kikuyamba. Njagadde ndibabuulire. Nabagamba ensonga ezo ez'okukyalira ensiko ebiseera ebisinga totunuulira nnyo ddagala lino. Gwe kennyini gwe olina okwetunuulira ti kino kye nkola nkyagala, nkitaddeko ebirowoozo, nkitaddeko omutima. Kye njagala mumanye mmwe abakyala, ensonga eyo ey'okukyalira ensiko temugiyita ya kusaaga. Yeetaaga weeteeseteese bulungi nga topapa. Waayo tebagibamirako. Bangi n'olowooza nti ojja gikola mu nnaku 2, mu nnaku 3 kiggwe. Nedda. Si nnaku 2, si wiiki 2, si wiiki 3. Kwata mpola mpola, sika, bajja kuvaayo abalongo bulungi. Okitegeera? Buli kanaku osobola okukera n'okwatako bw'otyo, buli kanaku n'okwatako, ojja kulaba nga batandise okuvaayo mpola mpola. Mukitegedde? Okusika abalongo si ddagala, wabula gwa kikola ye gwabeera omukulu. Enkola gy'okikolamu, ozisika otya? Ekirala kye nsobola obbagamba, mugezeko okulaba nga muzisika muzigaziya, kwegamba zibeere engazi, muleme buwanvuya ng'ate butono nga bugenda bugenzi mu maaso. Nedda, mufube okulaba nga muzigaziya zibe nga zibikkawo bulungi, zikolere ddala ng'oluggi we lukola, zibe nga zigattawo, muteekewo enjigi nga zezo zennyini. Mukitegedde? Mufube okulaba nga mubeera banyiikivu nga muzisika. Ekirala kye mutera okubuuza nti zimala bbanga ki okuwanvuwa, ekyo temukibuuza. Ekikulu kya byonna kutandika. Tandika okusika. Ekyo ky'okumanya nti zigenda kumala bbanga ki nga ziwanvuye, ekyo kyo kireke, tokibuuza. Gwe beera ng'osika, ojja kulaba nga zivaayo mpola. Ebbanga bw'inaaba litambula ojja kulaba nga butandise okuwanvuwa, nga zitandise okuwanvuyira ddala, nga zitandise okwegatta. Mukitegedde? Ebiseera ebisinga buli w'okola ekintu ng'okyagala mukimanye nti kivaayo. Simanyi oba ekyo mukimanyi, kale n'olwekyo mukikole nga mukyagala, zijja kuba ziwanvuwa bulungi nnyo. Kambayo WhatsApp namba yange gwagala okumbuuza ku ddagala eyo lye mbateereddeyo, osobola okumbuuza, tekirina buzibu. WhatsApp namba yange eri 077873401. Yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nkuddamu, tewali buzibu. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video, mubeere bulungi, mweraba.